Gamba nti teri kisinga obwetoowaze n'obuntu bulamu singa obanga oli ku mirimu gyo okola. Mbaniriza mwena abali naffe akadde nga kano, mwebale kuba naffe, mwebale kutambula naffe. Lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 3 mwaka 2024. Mukulika eyo mwena ababaddeko mu bikujjuko ebyenjawulo ebya Women's Day. Katusuubira olunaku lwatambudde bulungi era nga nammwe gye muli bulungi. Bwe tulinnya obutereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga tugamba nti mwena bamama abali eyo, aba sisters mwena, yes, abakoze kyamaanyi okuba nga mu inspiringa bannammwe. Tubayigirako bingi nnyo era tugamba nti nange mweyongera okuba nga mukola ebirungi n'okuba nga muweereza eggwanga Uganda mu ngeri emu oba endala. Yes, oluvannyuma lw'omukulu okuba nga ayawulira ofiisi n'abaako emirimu gye yagenzeeko egy'enjawulo era nga we tumulaba ali mitala w'amayanja, omukulu ow'ekitiibwa atavumwa atagambwako, yes, atasobya omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata entebe ye n'agirekera omukyala amanyiddwa nga Lina Zedriga. Era essaawa eno ye Her Excellency Dr. Lina Zedriga okubanga ekintu akitwalamu yatugamba nti kabavugemuko nti essaawa ennaku 10 nga siriiwo, era yagamba nti ndabanga nti wenatudde nindabanga ayina ebisaanyizo byonna ebibanga akwatamu k'entebe eno okumalira ddala ennaku 10 nga siriiwo. Yes, bwekityo ekitambula era nga amawulire agaliwo essaawa yakakati kyensobola okugamba nti ng'atwalira ddala entebe eno mu maaso, amawulire agaliwo nti waliwo ekiwandiiko nti okusinziira ku komiti kyeyatudde gambibwa nti the National Executive Committee of National Unity Platform, yes, nti batula ku Monday ne batunuuliramu zino serious accusations eziri ku Honorable Mathias MPUUGA eza corruption and misuse of office. Mboni basalawo, yes, bamrecalling okuba nga ate akola ki, okuba nga alekulira entebe eno eya parliamentary commissioner eyamubwebwa nti komiti ya resolvinga nti oba yasalawo nti singa anaaba tawaddeeyo satisfactory explanation within 7 days in writing, nti munaku 7, yes, awandiike nga yeewozaako, yes, ng'abawa gundi ng'abawa explanations eziri convincing within 7 days oba munaku 7. Nti ne ofiisi ye yafunako communication eno oba yafuna ekiwandiiko ekyo bagimuwa, nti kino nno kididde kuba nti baali bamusabye nti agezeeko kubanga stepping down for public interest, kwegamba stepping down okuvaako mu ofiisi eyo nga bagezaako kwegamba kireetewo abantu okola ki, okumanya ekituufu. Munange webityo tulindira kinaasoboka oba nedda. Omukyala Dr. Lina Zedriga ye butereevu yateredde dda mu ntebe ye okumalira ddala ennaku 10 era ajja kuba nga avuga bannakibiina kya National Unity Platform nga president, not until nannyini ntebe wajja kuba nga akomerayo. Naye buli kimu ekikwata kati ku business za National Unity Platform nga kyetaaga mukulembeze omukyala Dr. Lina Zedriga yakiri mu mitambo era byonna kati yabikwasaganya essaawa yakakati ebigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform. Bamwinamu obwesige, mukyala byakola abitegeera era nga nabagamba nti ye deputy president National Unity Platform Northern Uganda omukyala oyo. So buli kimu akina, alina qualities, attributes, buli kimu ekisobola okuba nga kitwala Uganda mu maaso era nti niwe bagamba nti bakimulekeddemu omwaka mulamba abasobola okuba nga akola ki, akivuga. Obuyissuzi nga buno obwa Honorable Mathias MPUUGA abwemaliranga oyo omukyala nti akola ki, ebintu bino omuntu aba tabikola yekka,
jukira nti National Unity Platform kibiina kinene kina abantu bangi kina buli kimu ekyetaagisa so kino kitegeeza nti niye ne waba omukulembeze taliiwo ng'akireseemu omuntu omulala era basobola okwatagana n'abalala ne babanga buli kimu bakitwala mu maaso ate era basigala bakommunikatinga aweetaagiza advice aba akola ki ng'agibawa munnange nga tuvuddeko eyo ate nga tuvuddeko wa mukyala Dr. Nina Zedriga tudde ew'omukulu tudde ew'omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake ono memba wa Parliament w'Emityana Municipality omwami ono alina engeri gy'akolamu ebintu bye jjukira bali mu disciplinary committee bafeesinga disciplinary committee ye ne mukyala amanyiddwa nga Honorable Juliet Subi Kinyamatama naye twabadde awo olunaku lw'eggulo anti olunaku lwabadde lwa Women's Day omukulu Francis Zaake ng'agenda ku Facebook page ye ng'ateekako Happy Women's Day Honorable Juliet Subi Kinyamatama ate bagamba bannaye mbu twesangeyo ate mu disciplinary committee ate bagamba bannange omwana Francis Zaake atukoze atya omwami Francis Zaake kiki kyayagaza omukyala Kinyamatama ate bagamba nti omwami ono ayitiriza okusoomooza abantu nalabye reactions nga ezimu tezitambula bulungi bagamba nti nedda nti Honorable Francis Zaake nti akendezeeko effujjo nti effujjo ddene eri omukyala ono Honorable Subi Juliet Kinyamatama nti amukolako effujjo nti amuleke ebintu bikole ki bigenda actually abantu abamu badde bagamba nti kantu katono nnyo yetondera omukyalo ono ebintu biggwe naye nti kati ate yeeyongera okumusoomooza nti okwo kuba kumusoomooza kw'amaanyi nti bali eri bafeesinga disciplinary committee eya parliamentary disciplinary committee ate oludda eno ng'addamu ng'amusoomooza nti jjukira ebintu bino mbu yabikolanga gundi mbu ate nga obikola nga baba bali awo ate apostinze omukyalo oli ani yali Honorable ani oyo Aida Nantaba nti naye ate Nantaba teyali tamwinaako obuzibu nti apart from eŋŋambo ezayitingananga nti naye ate omukyala Juliet Kinyamatama nti balina ensonga zaabwe ze bafa ate era omukyala nti mwenyamivu ye munyiivu nti naye ate otunulira Honorable Francis Zaake ye byakola alinga akola ebyokusoomooza alinga akola ebyokubanga ate nti nti alinga amuinsultinga indirectly nti oba n'okumunyiiza nti oli yeeyongera okuba nga anyigira ddala so kyebagambye nti munanga akendezeeko effujjo nti aleke omukyala abeere ekyali mbu let people be mbu ng'omuzungu bw'agamba ati pule mbu simanyi kwemuli munange batyo bwagambye abantu bagambye nti bambi amuleke nti bamalize ebintu bino balimu biggwe buli omu aleke kamaama mbu ebintu byakakalira dda ku mimwa tekayina byakwogera so mba byesonyiwe ye ebintu abitwale ng'omuntu omukulu mbu so babiveemu bino byonna ebyaliwo mbu babyesonyiwe obulamu bugenda mu maaso yes be Honorable baffe